abayimbi abajoga twababuulirira dda ne tubiva nako. Weebereremu omuyimbi kati eno yessaawa apangisa gakubugumye oba tolina landiroodi ng'ali lenient ate sevinga ndalaba eriripaza akaaba namugamba nga liripaza omukazi gw'owasizza sire queen n'awakana kati enjala emuluma famire yazaala abaana waliwo gwe nawulidde simanyi nowenansana yalese omwana kati ebyo byonna ebizibu bikulumba lwaki tewepulaningira nze abaana abange nabakwata ne mbajjayo yonna mu bakyala ne mbaweereza mukadde lwaki kukendeeza expenses abayimbi mwebereremu mubeere basajja bakulu muzeeyi asobola okkeera Uganda n'agiggala paka mwaka mulamba ogenda kudda ku street osabirize okitegere liripazi omuganda wange alina ebizibu bingi naye problemu gy'alina teyeebalirira okitegeera tosobola kkeera n'oweewola motoka miliyoni 2 nopangisa ennyumba ya mitwalo 3 nga tolina mulimu gwa kalira gw'okola ng'otunuulidde music okitegeera ffe twatandikawo midaala gya chapati ne batuvuma ndi wabula bitono ali tuloko okitegeera naye n'atamanya nti emidaala gya chapati buli lwaggulo nsoloozayo emitwalo 3 kwensobola ogula akawunga lwakuba kati tegikyakola kalantiiri mwana ebyebikonde nabiwumulamu abantu baali batandise okunkwata obubi wali batandise okunkwata era ekyanyingiza ebikonde entalo zino zenayitangamu abasajja bamanyira nga banfateyo nga bankuba ebikonde olwa music nanga ne mbakoleramu ebbango nga buli annumba gwensala buli annumba gwenkuba ne basala kyovola tebakyannumba ngolo eriwa abaduuyi nga omanyira ffe si nnyangu abasajja abansalako awo kyemanyi baali babbi musajja abanzija mu motoka baalina emmundu tosobola kulwana na muntu wa mmundu kyova olaba ekesezi nnyingi z'osanze nti abeerodiyo bakuba abantu kobe kanyama bakkuba kubanga bakwata oli akutte kibooko ono n'akutunuzaamu gaani oli n'akusabula kibooko mu mutwe ogenda kukola ki wewalira nga kkuba essasi bano abanzija mu motoka bantunuzamu mmundu nenvayo ne bansiba empingu ne bansiba emikono ne batandika okunkuba kikyenkulaga nti tosobola kulwana na muntu wa mmundu ekirala kisembayo gavumenti mutugambye ku basajja beerodiyo abo bakuba abantu kibooko nze nyina ekiwandiiko ekinzikiriza okuvuga emmotoka nakijja RDC mu mateeka naye abasajja bansanga nga nyingira ku geeti yange omusajja sebo owa police officer nanyimirira nemulaga buli kimu n'agamba oweerodiyo bw'akola ensobi mukuba essasi imagine mbu bwenkola ensobi ankube ki omanyi ensobi gy'agamba mvuge emmotoka yange eyingire mu kikomera that is a mistake sibawaayiriza wabanga simanyi afaane musoke mba nkuwaayiriza nze bitone jangu opuluvinga era pulezidenti Museveni ne basajja ba abeerodiyo Uganda yaffe ffenna temugenda kufuga bantu bafu ekirala abasajja mubayigirize abamu tebaso kama wewe hapana iko na kibali ngo akukuba essasi bana akirala kitu kidogo tolemerako baagala nnyo kitu kidogo omuwadde kintu eno oyagala nkuwa emitwalo 5 njijje wanga sikola agwe wawulira bubisebo President yakugamba if you can access permission okuva RDC nze mbadde n'omulwadde mutabani wange nze nyina omuvuga on a daily basis okufuna treatment okitegeera omujje wajjajjawe buli lunaku nze okitegeera naye kati bano abasajja baba babajja Kalamoja oba babajja Gulu oba babajja Sudaani nkunnyonnyola ntya nga n'omwana omulaba mulwadde wabula gwe n'osigala ng'oŋŋamba sitole zo mbu ate tuvuge emmotoka kitwale ku police. What is that? Kitegeeza abantu bano tebali informed of what is going on. Ekirala batukwata ekiro naye nabo tebeesibye masiki, tebalina sanitizers, tebalina buli kyogerako ku kyobulamu tebakirina, kyokka ate be bakuba ba civilian. Enkola mbi nnyo. Abasajja bano musooke mubayigirize, abeerodiyo n'abapoliisi mubawe masks, mubawe sanitizers, kala kuba emiggo nga asoose kunaaba mu ngalo. Kubanga bali mu kwenforcinga ebintu bye batakola. Okitegeera kye gamba. Emmotoka nagyesonyiye mwana kuba ne maanyi ga kifuba tesotteka. Nagezezaako okuvuga maanyi ga kifuba nga ndaba ngenda funamu bulwadde. Ogivuga emmere gy'olidde oba tonnamalayo olugendo gy'olaga neggwamu. Kati awo pressure eri gye tuliko okitegeera. Kitegeeza nti tuli ku muliro ogw'amaanyi.
tuli bubi nnyo Museveni. Akawunga weeyayo Makinde tetunalaba kawunga. Mulangirira kawunga n'amata mugagabira baani. Nze nkunga omulanga ngukube Makinde muzeeyi akawunga tekannatuuka. Era bwe baba kugamba mukatuuse bakulimba. Ekirala kawunga mukajeemu abeero ddi mukawe abeero sizi be baba kagaba be batutegeera. Yajja okuwa bitono akawunga kati okawadde weero ddi baba no bana basomera tajja kumpa kawunga. Ajja gamba nze sirina nze basire Queen nabaleka. Basire Queen bamayi bakibusani kikeri mu karantini ayinza okulya kyataano neegwa. Uganda we yatuuse yakubajetinga olina kubeera singo oba na muntu akutegeera bye nagamba muganda ereri puzzle ti muganda weebereremu omukazi Sire Queen agenda kulumya obulamu kati anoonya bagula mmotoka nabo tabayina okitegeera. Ereri puzzle tannonda fa nnyo ku bantu abali mu zooni zange Makindi naye zooni mweni tannonda asula eri Makinde gyekoma ate eyo sitwalayo kati abalina kulaba abakulembeze baayo. Obulaku obusemba eri muganda ereri puzzle Ajaluna yakkiriza ogabira abayimbi abatalinamu akawunga n'ebijanjaalo nga gwe toyinaamu keera okole edduyiro dduka oli ekyemisana ewa Ajaluna odduke kafi aleme kukukwata odde ewaka kawunga na bijanjaalo. Ati kyekiriwo abatayagala fiira mu nju kyaba alina okukola. Man. Gavumenti nagikowodde dda. Nze gavumenti ya Uganda buli omu agiyita neeyamba beemanyi. Gavumenti nga tugiyise naye ogenda olaba ng'ogiyise era ng'eyise kusaasira. Ogenda olaba ng'ogiyise ng'eyise bebekulu. Kati gavumenti kika kyeyo talina matu. Tumale gikowoola mu sitayiro ki. Tugikowodde mu nnyimba ne tugiyita wa ne tugiyita. Kati ku luno we beneewulira katulinde tulabe. Tewali nze mpuli tewali kompadde lisiti kangimenye ekisookera ddala mukulu Moses Sali amanyikiddwa nga Bebekulu mutabani wa Bidandi. Toyina kyokoledde indasitule ya Uganda, toyina okujjako okuyimirira mu kamera n'oyisaamu ebibyo, toyina ekyo totulimba togeza tokikola. Obanga olina kyokeredde Uganda Bebekulu vaayo kyogere nga kiyamba Uganda. Ba mu bino byogamba munagulidde maneja we ng'emmotoka oyo aba maneja we si Uganda si music industry. Studio wakola yiyo nga ggwe omuntu personally. Twagala ekintu ekiri communal, ekintu ekiyamba ffenna kubanga famire yaffe ng'abayimbi ye music kusaasiro ye wakwejjalabe kyobalaba ne banne bamukuba akwata ebisawo bya ssente n'abiteeka ku social media ziyambaye ne Bawe Seruga kwegamba mwana bakyali banyiza awo bannange nalaba wano Sophie Gombe omukulembeze w'abayimbi ng'ali ne Museveni gye baatambula eno mu Great Trek tewali wadde update gye baatuwa bwe twatambudde n'omukulembeze oba Uma yaggwerawa simanyi. Abakulembeze bonna sibalaba. Bushington abakulembera ekibiina tetubalaba. Ono Benon Kibuuka muzeeyi waffe yasooka ogamba mbu yatutwala naye yasirikira eyo kasa yategula akasente ke teyaddamu kulabika. Kati kigenze ne mu bakomediyani wekito wekiri buli omu asikazeewe. Kakati ate gundi tebamuwa kawumbi. Gundi ono Salvador bamuwadde kawumbi, Muhanji bamuwa. Tulabe ono Tiyamale yatandise olumba Bobi Wine naye bamuwe. Kakati ate mwagenze ne mukola ensobi. Babalimbye mbu buli alumba Bobi Wine bamuwa ssente. Muli mu kwonoona indasitule ya Uganda mumubala kasente. Eyo gemu gye mubala nfu. Ffe tuli mu kwetta ffeffe nnyini kye mutamanyi. Bali ba politicians batukozesa kuyisawo byabwe bamale badduke indasitule ya Uganda egenda kusigalawo naye ggwe wegendereze ky'oba oyogedde abantu bajja sigala nga bakiraba. Ojja kuvuma Bobi Wine ng'oyisawo bibyo at the end of the day kikutuulemu nga bannaffe abamu n'olaba full figure ali mu kuwemula nsi ali mu kuvuma abantu. Nze mwana waliwo n'ebintu bye neebuuza. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olonda otya full figure musima ya president advisor muki mu kuwemula mu kwasamira ku TV mu kuvuma abantu kiki
waliwo ebintu bye tulina okwebuuza ng'abantu abakulu ng'ebirala tubitadde ebbali ne feeling. Okitegera kye nkugamba. Pulezidenti w'eggwanga Uganda okwata otya obukadde 600 oba 1000 n'obuwafulu figa ne kusaasira ng'okimanyi babitone baliri pazo enjala ebaluma. Nga mpitira ki? Gweroza wakasooka okumpita. Nze ku lisiti y'abayimbira Museveni nagaana. Banzijjako naye nga baali banjagala. Okitegeera kubanga okimanyi influence gye nnyina. Influence yange nene. Kasita nakeera ne ŋŋamba ku lisiti sijja kubeerako. Ndowooza ye firimu ezannyibwawo. Museveni ekisooka nagamba waba mpita alina okuba nga mpita for a good reason. Waba nga mpita kuyamba abantu ng'abayimbi. That is very okay. But not politics. Okitegeera. Kubanga nze omuntu nange nnyina kye mpagira nganze. Wabula bano abasajja bagala ne bakuyita ne bakwambaza amasaati gaabwe aga yero. Nze sisobola kwambala saati ya yero. Era ndowooza olaba n'omujoozi wenkolodde mu dduyiro gwa redi. Okitegeera. Bana yo manja ajaza sio kusema. Ange mene mbejipeddeko. Sebo nakoledde eno. Nkulu sebo.